baba ite ebuwala wakaye mbuwala bwe abantu ng'ebikumi bisatu naye ng'ebikumi bisatu abo abantu abalina obwongo bakwafu kuba kati nga musiteriyo muntu ategeera nkula ya muntu mu lubuto lwe kwekala oyo omusajja ekitabo kye kyeyatungwa baakivunula mu nnimi essuka 20 era ye mu nsi etamanyi nti waliyo omuntu ayogera ebigambo ebituufu okusinga ye paka ne bamugamba kubanga mu bintu abantu abanoonyereza asobola okukola experiment emyaka ameka myaka 2 naye ogenda okujja eno waffe mu Quran mu hadith ng'omuntu abifunira wano mu kidaala oli byamala emyaka 2 ng'akola ki anoonyereza bwe bugagga bw'obusiraamu bwe bugagga obuli mu kigambo antum alawna mwabaawa ki kubanga teri kyenkana ng'omuntu kubeera informed eyimirira neyebuuziraga kijja kitya muyinza mutuuko gyali omuntu asobola okwogera ebigambo ebisinga ebyange mu magezi mu kutegeera ate okwo kubanga byayogera tabijja mu banka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah musenya n'atola ashhadu omulala yayimirira n'agamba nti noonyereza emyaka emeka n'enkizuula nti omuntu bw'aba yeebase avaamu omuki omwoyo Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha katonda yagamba nti katonda ajjamu abantu emyoyo essaawa bebe bakira nebeera pakle teguviiramu ddala 100 nakati ebimwogera biri mu Qur'an muno olwekyo sajja kwe obadde otufiiriza mu mwaka omukisa nayogera ebigambo ebyo kubanga akoba tusanze tetulina ssente tubadde tusaana okufuuyibwa ebisawo ebyogedde ewaka abijjudde ebintu byayogedde bibadde byamaki byamagezi ddala nesikulidde mumanyi bw'oba oli mutunzi bw'amagi n'ogenda mu katale ovaayo nga tomanyi bbeeyi gye gagula ak'omubuulo oteeka okumanya oba gagula oba kati gagudde akatale sibe kiri ate kizibu nnyo okwogera ffe mu maaso gaffe mutusonyiwe kankyogere bwenti kizibu nnyo omuntu okwogera mu maaso gaffe n'otaseerera kugamba oba okuze sikuliddemu koseereddemu wadde aka kubanga abasajja abatusomesa ffe mutusonyiwe baali basajja bati bayivu mu Afirika tebaliimu kujjako abatono kubanga omuntu okujja mu subject oba mu lesson ya science ng'asomesa geography nabuza nti mwakomawa mu science naye nga yewa geography n'atandikira munne ataliiwo weyandibadde akola ki oba mubitegedde ebintu ebyo omuntu okujja mu hissa ya fiqhi ey'amateeka ng'ate asomesa lugha asomesa lulimi asomesa nahawu nabuza nti mwakomawa omusomesa oli alina obasomesa kuolo takoze eki tazze ono n'atandikira munne weyalibadde asomesa muleme kufiirwa si bantu si bantu wakati abantu abafuluma mu universities sibakyali bali bakangalasi omuntu asoma birali emyaka 2 emabega yenkanankana kumpi abantu abava mu universities kati wadde mu byeddiini wadde mu byesekula tebafaanana naka sibenafuyiza naye njawo otegeere nti luli omuntu abadde asoma obusawo n'asoma amaaso gonna n'asoma amatu naye kati bakwagala okubuke kuki ku kkono yekka kubanga abantu balina okufuna emirimu
bamuli nange kati obuyivu bwagenze bukola ki n'olwekyo ebigambo bibadde bikulu nnyo omanyi oba ozze kirungi n'okugumiza abantu nobatemeratemera ne basobola okukola ki kati okugyayo abantu abategeera Nabbi sallallahu alayhi wasallam kubanga olukuŋŋaana lwatula ebaharenyi eyo faddala yakakati Ahlan wa sahlan. Ono Dr. Ibrahim Sali, ono Dr. Gana Kusanga, ono Dr. Tagubya. Kale omusiraamu bugagga. Omuntu okuba dokita mwekamba bulire si bintu bya era bw'olabanga omuntu nga bamuyita dokita njagala otegere nti kyolaba kyagala okanula amaki bw'aba ayogera nti kunkumulamu kubanga omuntu okutuwa ku leeyo levo si byanjawulo nnyo nnyo nnyo. Omuntu aba yakuleka woolina diguli esooka oba oli Kampala aba ali Mbalala aba yagenda omusajja aga nti ekyo ekitabo genda okisome peegi 204 ku lw'omukaaga nkoleramu samale peegi 10 kati omulala nakuwa noli nakuwa nosoma bino. Omuntu basically omuntu aba dokita kumpi aba yakwatakwata abako wakuguka ennyo naye nga mu buli ngeri yonna oto okugenda mu economics n'omanyayo togenda eno mu IT n'omanya kale lwakubanga abantu tebabakola ki tebabamanyi nyabo basajja naye nga nzirayo wali abantu abategeera Nabbi bagamba omanyi kibuyaga w'ebyobufuzi yajja walabu kakati nga waliwo okuteekwawo embeera eraga nti abantu abakuraishi bano si bamaki si bamakulu naye bwe twogerera essaawa ya leero ebuwalabu kubanga abazungu bakubye Nabbi mu katunzi esudeni mubawulira wanabwa kati olukuŋŋaana lwatula ebaharenyi eyo nebaga nti abasajja tubasonyiwe kubanga naffe ffennyini ng'abasiraamu n'abasiraamu ne Nabbi nabo tebamukola ki nabo tebamumanyi kakati bali tubanenyezaki n'abasiraamu tebamanyi Nabbi haqqan kubanga Katonda okulayira nti wadduha wallayli idha saja kati Katonda okulayirira kati onyolabe kyebayita Katonda nga kakukakasa nti kyolowooza bambi si kiki si kituufu naye nga alayira Katonda alayirira omutonde gwani gwalayirira okwagala okukakasa nti okumanya byenjogera byamaki Katonda nga yalayira oba mutegede kyeŋŋamba kyo nga tekyali kirowoozo bulowoozo nga Nabbi yakifuna kubanga Jibrilu bwe yajja obudde bwatuuka nga Jibrilu olusi wajja aba bw'amaanyi nga ti Nabbi amwagala abeere nga alirede nga kimusukkako kati ng'ayagala n'amwesalako afune ennyonta bw'anadda abeererede nti wonna bw'akomerawo nja kubeera ki nja kuba netokola yamugamba nti inna sanulqi alayka qawlan nja kussaako ebigambo bizito ebigambo bigenda okuddako biki tokola Aisha akugamba nti obudde olusi bwatuukanga Jibrilu nga zze mu nnaku ez'empewo ng'obutiti bwaki bw'amaanyi ono tetumumanyi naye ng'omulaba atuuya n'enki entuuyo okulaga nti bwamaki bw'amaanyi kakati Jibrilu yamwesalako
awo ng'obubaka bwakajja butuuka Nabbi n'abeera awo nga musitaaka ennyonta ng'atambula ati Makka oba twatakubire halo sobola okitegeera kakati Katonda kyamugamba nti balabalabu ne bamwijje kanti kirabika mukama we yamusalayo kubanga takyaleeta mawulire mapya kubanga yayogeza bye batamugambye nga tasobola kwogera kigambo kati kirabika yatwala emyezi nga takyaleetayo aya nti mpya kuziwuliza abantu kirabika bamukola ki kawalaga nti wadduha ndayira omusana ng'enjuba yakakola ki yakavaayo wallayili idha saja era ndayira ekiro nga kimaze okubuutikira ensi yonna eggumidde ekizikiza ma waddaaka rabbuka sikulekanga sikusalanga y'amakulu era siina busungu by'okolayo kuba ekitegeeza ekyo Katonda kale kubanga gwe njagala olabe bw'oyitaawo endiga ne kandi salaamu aleikum ya Sheik Luwemba endiga nga yekugamba nti salaamu aleikum ddala mu butuukirivu oba okyali bantu bokuno ku kyalo kuno levo eba ekoze eki ne mu Uganda ne mu Africa oba olinnye naye nga ndiga yekutoledde butooleze ki kubanga omuntu okufuna recognition y'endiga nakutegeera nti gwe Luwemba ani ekutolera neki mu bitali bya bulijjo omala beddi emakka eyo Bani Sulaim eryo tribe yabawalabu naye nene nnyo eva emakka eyo na paka kilomita nga 205 abantu baawo bonna ng'odde Madiina babeeranga emu bawalabu kati bwajja emakka abalabu ne bamulaba Bakuraishi abaali bawakanyira nti omusajja oyo ogeza n'omusemberera muguwaddalo muyimbi oloko bamugamba Nabbi kati bayingira mu haram emakka nze ndi musajja mugezi wali bamugamba biri n'ateeka ppamba mu maki naye nze ndi musajja mugezi tasobola kunsiriwaza najjamu paaka kati bwatuuka wali Nabbi namugamba nti oyinza okukakasa nti ndi Nabbi namugamba sisobola yalina akaswasa mu kasawo sisobola paka nga akaswasa kano kakoze ogedde kubanga amulaga nti byoyogera tebikola ki era nga magezi gamanyi nti akaswaswa tekasobola kwogera yagamba nti kaje nzani gwe kaswasa ku anta rasulu kati omuntu okwogeza kaki okwogeza akaswasi omusajja naga nti ashhadu an la ilaha abalabu bagirye enswasi akaswasi abalabu bakataki akugabbi yondezako ekaswasi kagamba waliwo ebintu nga bigoyinga beyond tolaba oli omukazi Khaibar yali mu Yudaaya Byobadde na kilomita 7 yagamba nti ono bw'aba Nabbi atulabe n'abuuza asinga kuwoomerwa ki ku mbuzi amugamba omukono asala embuzi agifumba n'ateekamu obutwa muki kati bwe bagireeta sahaba omu yapapa n'alya ekitegedde bumpa tobalaba otambulanga n'omukulu linda akole ki asitule agaanye anyire otegere nti gwewaki naye bopapa omusajja yapapa n'ateekayo ennyama kati Nabbi aba atwala ati ennyama ku mumwa emukatondya ndimu obutwa kati ennyama eyogera nga bagifumbye nadda nenga nti tokola ki tondya kati omuntu oyo teyategerekeka bantu tebamukola ki kubanga omuntu ayogeza ennyama gye bafumbyefumbye edda nenga nti bwana please don't sisaanira kuliibwa bankoze eki kati Nabbi
kati oyo onomuwaanana ki ebigambo bina nyukuta kizonogattagatta okwogera level y'omuntu oyo zezibirayi omusajja oliza abadde akola ki bansubirayi makiyita zisoma ekitabu budda sizimanyi budda ziwulira naye nga zikoze bulungi kasijja kiti kibantu tibamumanya kibantu tibamanyi bwakola ki tibamanyi sallallahu alaihi wasallam nolwekyo kitalo abantu bategeera Nabbi lumu yagenda Uhudi eyo kasozi kali kilomita nga 4 oba 5 meka kilometers oba muli nange kati bwakalinnyako balina Abubakar na Umar akasozi bekanyegenya kati naye nga tekanyenya lwa kirala wabula ssanyu kalinyibwako Rasulullah akasozi tobalaba yabyaga nti Uhudun jabalu yuhibbuna wa nuhibbu kasozi katwagala naffe tukakola ki kakati gwe omusajja yasobola okutegeera nti akasozi kano kalina senses ezisobola okulaga obuti omukwano olusuubira nti abantu bamutegeera levo ye ebyo bigambo biwulawulizoleka ne goba kato webaka kyabugazi akasozi katwagala naffe that statement generalizing abinakakati nawe neteke nkugulu kuno eteke esirisa akasozi akasinga Kampala obunene osubira nti okugulu okwo kukya ogatagata amakulu g'abantu munsi yonna n'okufuna oba mulina nga basiraamu Nabbi wawaki wawala abantu bamutegeera masikini n'abantu b'omulembe guno nabo abantu batonda bafumitiriza nti kwegwe omuntu okubuuta ekitegeeza olusozi luyimanyi nti ono aŋŋamba sirika tonyenya nanyiribweki buyinza anyinako right bwandagira nve wano nkola ki nvaawo gutuufu nsegalabyaga nti nva wano nvaawo avaawo ate oba yamenya omwezi ate akasozi kyeki kubanga omwezi kise planet sibe kiri munyenye namba naye yamenyekamu ebitundu bibiri ekitundu nekiraga eno nekira ektarabat saatu wanshaqqa alqamar wabanga yasobola okuba nti omwezi gwakutukamu bibiri kati ate obusozi kati omuntu okuba nti akasozi kakutegeera gwani noyitawo kubaze mbawodde kyakulabirako omuntu bwoyitawo endiga nega nti salaamu aleikum dokita bwoddamu n'obula nga bwolikolaki otherwise okuva kwolobera tarati ebyogero obyegendereza akwe Nabbi Sulaiman ensanafu okugamba zinne waayo abange mukoleki baali wano Kampala zirabika Sulaiman yali akyali waki ali Menge oba Bombo naye kati ensanafu eri wano etegere nti Sulaiman ajja omusajja akyali eBombo gwatudde wano olina omuntu gwotubulira ava eBombo kati oba Museveni gyava mu barakisize oyinza okutunyonyola njagala ombuulire mubintu mubitegeera ebyo lefo ensanafu yamagi kubanga it needs time ensanafu ezo okuyingira mu biki mu biyumba ne ziggweramu naye ensanafu netegeera nti waliyo omusajja gwe bayita Sulaiman Nabbi odukulu masakina mwingire mu biki mubiyumba la yahtimannakum Sulaiman wa junudu talabba mementula Sulaiman ensanafu emanyi nti alina nejje ate ery'amaanyi wahum la bajja bamementula balebere kutegeera nti mwabadde ne wano kubanga ensiri be beeva ku ndi ente emanya egenda muki naye kati gwe magezi go ensanafu
obita byakusaaga ebyo ebigambo ebintu bya Katonda byetaaga kwebaka wansi n'ofumitiriza ensanafu yamanya etya nti mu nsi mulimu omusajja gwe bayita Sulaimaani. Sulaimaani kyamusukkako mu magezi fatabassama yamwenya nagamba Mungu mpa obusobozi mpa amagezi njiyiza nkole ntya ya Rabbi okwebaza wano wontuusiza nzaani nsanafu nemmanya nzaani kyamusukkako misikini alayhi salatu wassalam nga kinene omuntu alina amagezi zefumitiriza ensanafu ekumanya etya ggwe gwani nga egambye ggwe kyamusukkako fatabasama daahika waqala rabbi awzi'ni njiyiza amagezi mpa obusobozi siganje tamanyi bwati alhamdulillah ola yalaba nga talina bigambo byayinza kwogera mu kifo ekyo mu mbeera yesuuseko kujja Katonda nga amwongeddemu mu byalina ebipya ebikadde byonna alaba tebikyakola ki tebimala kwogera ku nsonga eyo awzi'ni an ashkura ni'mataka obusobozi nsobole okwebaza ekyengera ki wanamala salihan tardah ate onkomya nsobozesa nkolenga birungi by'onoosiima awzi'ni an ashkura allati an'amta alayya abaye bigambo mukitegere ekigambo ekyo an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya abasigisombe adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin bigambo si bya bulijjo era abantu Nabbi tebamukola ki tebamumanyi misikini abantu balowooza kale olina bigambo ki by'oyinza okwogera ggwe Katonda nga yatuuka okugamba لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من Katonda ebyo ebitendo n'abyambaza omuntu kati gwe okyamubala kale gwe onoyogera bigambo ki onoyogera bigambo ki naye leka tugende naye nga Katonda gyali bannange Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyali haqqan era abantu abagezaako tunafuyamu eriyeeyo bagezaako tunafuya mu bukkiriza natubuzaabuza natujja ku mulamwa otherwise omusajja yagamba nti lam taquuma alqiyama ensi terisaanawo hatta tatakallamu alhadid mpaka ekyuma kikoze eki kyogedde ekyo ekigambo omusajja yakyogera nagamba nti ensi terisaanawo mpaka ngaekyuma kyogera obudde tejja kuvaamu mpaka ekyuma nga kakati gwe ebimali bino byogera osuubira omuntu oyo wa kika ki omuntu kyoyo kale magezi magezi kyako bigambo kyetu nayogera ebigambo ebinaga nti lan taquuma alqiyama yati ala naasu zamaani omulembe gugenda kutuuka takunu al-ardu kaqariya ng'ensi efuuse kaalo global village ebigambo bannange kati njagala ombuli anakyayogera ebisingaawo ensi yonna erikaalo mu masimu gaffe wano omuntu w'Amerika omulaba bulabi ng'onyumye naye waye ng'okoze mbadde mulwadde bakugundi nyumye naye yakuze ng'omulaba wano ebintu mubira kati mwogera ku simu mulowooza okuba wakola essimu kintu kyakwasi kyakusaaka mathematics ali wano azanya golooza abakola network basula nyweza wano wewakola ki wewakola naye kakati tunyomerera tetutegeera tetwalabudde kufumitiza babadde bakola oluguudo lw'ejjinja olwo wali ku river Nile abasajja abajapani nga bakola kino tebakola dde naye kaliwo abava eri waliwo n'abavawa mathematics ali awo omuzanyisa
okusobola okuteeba kitalo n'olwekyo Nabbi sallallahu abantu tebamutegeera sallallahu alaihi wasallam naye nga yoyo eyatuuka mu ggulu nga bavudde kuno ne Jibril yamusanga Makkawo oba ku Kaaba oba ewaka namugamba kutawaafu batoola tawaafu nga bamwa program tugenda an akhudhaka ila Allah. Eyo statement njagala ogiwulire ng'owulira nga latakshairu jildak towulira nga ensisekwata essaawa eno nkutwala ewa Katonda njagala okubema akafaananyi ng'akunonya alina kapasite ekukola ki ekutwala tokubagana an akhudhaka ila Allah kati nkutwala eri Mungu la ilaha illa Allah. Namposa tawaafu namumaliriza namubaga ekifuba namugyamu omutima nagunaza n'amazzi ga Zamzam namunaza n'amazzi ga Zamzam nagongeramu hikma wa imaana namugeramu amagezi nawapugredi namuteekamu amaanyi agalina bamalayika n'okubasinga amaanyi yamuteekamu nga sigaaki kubanga yayita ku ntaana ya Nabbi Musa alayhi salam ng'asaala mu ntaana ye ataliiwo nga bamuziika bwe bakatwalawo nti bamuziika wano naye omuntu okubeera n'amaaso agabotola n'olaba omuntu ali emagombe nti akola ki ago gali maaso ogatagatta agaffe ffenna abali wano mu Uganda ogafunamu wamulinange oyo Nabbi kale abantu kati bwefumiitiriza ekyo kyokka Katonda yagamba leero liyamu min ayati twamutwala eno mu ggulu tumulage ku byamagero byaffe natuka obudde ntigibona nga nti Rasulallah nze nkome ki nkomewa sallallahu alaihi wasallam abantu bamanyi abantu tebamanyi Nabbi namugaa nti ya Jibril kijja ngenda wa manyiwa namugaa nti ya Muhammad senga nkola bwenti nsiira buki kakaki senga nkola bwenti kati Nabbi ayingirawo wali Jibril malayika eyakuba abantu ebisiyaga nesima mita 400 n'ekiwawaatiro kimu ti eye waatiro lukaaga yakosaako eki nekuba ekyalo kiramba obona okusingawo abantu ne bafa naye nesima bwe nesima mita 10 bina agomanyi gakusaaga talina maanyi gasobola kuyimirira wali Nabbi wagiraati akati oyo bwabanga yasooka okutetuuka okubudde n'ayisa ne Jibril wakola ki wakoma n'atuuka awatatuukanga muntu ne bamalayika tebatuukangawo Nabbi n'agamba nti natuuka mu maaso ga Katonda hatta samitu sarifa al-aqlam paka lwe nawulira enkwakwayo z'ekkalaamu nga zikola ki omuntu akuba nti olwekyo nga maliriza ebigambo byange abantu Nabbi tebamukola bamumanya masakini abantu babalooza nti bamususuwa kale bw'olina ebigambo ebisusa Nabbi gotaikomise Katonda naye gwo onjagala olabe omusajja oli Jibril bwe yajja wali e Makka ajja na mukyala wa Ibrahim mwana muwala muto ne mutabani wa Ismail ebyokulya bikoze eki biweddewo n'agira ati n'ekisinziiro kati naawe kikube tulabe bwanaavaawo amazzi yakola gwa amazzi negakola kyensinga okutya kwe kugamba amazzi nti zimuzimu mukole ki omukazi agamba amazzi nti temukola ki agamba amazzi gabasinga amagezi
mabatuddewa kuba bagamba nti kuŋŋa temusaasana ne gakola ki ne gabeera wamu olowooza amagezi g'amazzi ago twenkana Nabbi n'agamba nti rahimallahu hajala katonda amusaasi kale singa yagaleka ne gakola ki ne gakulukuta ne tubeera n'omugga mu Makka naye omuntu alina kapasite egamba amazzi nti mubeeraawo temuvaawo omusiraamu abaawo amagi kati oyo omuwulire olowooza nti hajala musajja naffe omukazi naffe tuli baki ojjawo empale gwe nesaaki nekanzo yoyambale owenkana ki masikeeri ng'oli nebisola byalina ejjuba gyayambala nga afunye abakenyi abantu baginyikanga mubazinga omuntu alwadde ne bamuwa n'akola ki kakati naawe olinayo olugoye ne bannyika oli ng'afa n'awonerawo Assalamu alaikum. Allah